Emirimu mu kibuga Kampala wakati gizeemu okukwajja oluvannyuma lwa Ssabbiiti nnamba ng'abasuubuzi abasinga bagaddewo amaduuka gaabwe nga bakyalinda ebbugumu ery'okulonda okukkakkana. Ku lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde ng'ennaku z'omwezi 15 bannakampala beegatta ku bannayuganda abalala ne balonda abakulembeze ku mutendera gwa pulezidenti n'ababaka aba paalamenti, kyokka okuva ku olwo abantu babadde batono nnyo mu kibuga nga n'ebbugumu ly'ebyobusuubuzi ttono ddala. Olwaleero tukuleetedde embeera nga bw'eri mu masekkati ga Kampala era bba abasuubuzi bakomyewo nga bakakkalabya emirimu gyabwe ng'abantu bagula ssaako n'abayita obuyisi mu kibuga nabo kati bangi. Emirimu gy'okuweereza ssente n'okuggyako mu nkola ya mobile money nagyo gizzeemu era bakira abasuubuzi abakola omulimu guno emidaala gyabwe tegivaako bantu abazze okuweereza n'okwegirayo ku ssente. Yosam Mayambala omu ku basuubuzi ku Mini Price mu Kampala ayogeddeko naffe ku mbeera eno. Bonna abadde batannakomawo bakyali mu byalo abadde bakyatidde okugulawo bizinesi zammwe nti mukomeewo. Ndi mu kibuga wakati wennyini teri akuba ku mukono, emirimu gyonna gitambula bulungi, buli omu atambula bulungi era buli omu akola mirimu gye. Abalala be twogeddeko nabo bakakkalabiza emirimu gyabwe ku luguudo olwa Loom Street ne Ben Kiwanuka nabo batusiigidde ekifaananyi nga bwe kiri mu Kampala leero. Ekibuga kyazzeemu ebbugumu, buli muntu kati akola mirimu gye gy'ateekeddwa okukola, ndowooza nga w'obalaba. Kibuga kyamufu ebbugumu ly'amaanyi nnyo, kati abantu bazzeemu bakola emirimu gyabwe, kati tulinze bulinzi kimu kulayira. Mu kibuga embeera nzikakkamu mpolampola, abantu bakomyewo okukola naye nga bamusolesoole si bangi bampolampola. Bano bakowodde bannaabwe abakyali ewaka okukomawo bakole emirimu kubanga Kampala mutebenkevu. Nti n'abakyasigaddeyo mu byalo oba bakyatidde okujja okuggulawo, mujje mugulewo amaduuka gammwe, mujje mugulewo bizinesi zammwe mukole, teri akuba ku mukono, embeera yonna etambula kinnawadda. Abali ewaka mukomewo bambi tukole, mujje tukole, ekibuga kiri fayini, mukomewo tujje ffenna tukole tunoonye fiizi z'abaana. Katukomyewo mu January tuzze tunoonye fiizi z'abaana. Okusinziira ku nteekateeka y'akakiiko ak'ebyokulonda enkya ng'ennaku z'omwezi 22 bannakampala bagenda kulonda mmeeya w'ekibuga Kampala anaabakulembera emyaka 5 ate bannayuganda abalala bagenda kulonda bassentebe ba zi disitulikiti okwetoolola eggwanga. Wano ssentebe wa NRM mu Kampala Region Leaders Ntanzi Stephen akulisizza bannakampala akalulu ka pulezidenti n'abaka ba paalamenti. Zonna UPDF ne poliisi omulimu gw'omukozi omunene ennyo era yakusinzira wano okuyita bannayuganda ffenna tudde ku mirimu gyaffe mu kuliteo gye tubaddewo eyokunoonya obululu olwo byawedde nga tulina kukola. Mujje tukole muve mu byana insecurity yawedde bonna badde balowooza okutabangula eggwanga ebyo byawedde. Mujje tukole mudde ku mirimu gyammwe tulebe tuddewo okulaba nti Kampala tugyeyagalirawo. Byakyambadde Lawrence ku Rasot TV Omunnyo.